mukulu wuno ali kakulya. Buno obuntu obutonotono bukalubiza nnyo abantu ne badda ku mmere eswani ne juleeti naye nga teyina makulu. Yasimeketa ku muwogo bino kati balowooza bikaawa. Ne muwogo ajjirawo ate mbino. Kyova olaba nti kati abasajja nga gwe bakusanga nga odduka mayiro 2 n'ogwa n'otadda ngulu. Okudduka wa? Mu kisitaawo. Kyogamba oyinza okudduka n'otamaliriza finishing n'otagikola. Awangalayo afuna kyapa. Anti buli bw'owangala nga walya ku muwogo n'olya ku bibala era omaliriza. Ate nze mpangalayo nga malenga nakuwayo sente zange. Mpozi kati nammwe abatemesa era bino temubitegeera naye kati ffe. Bosco yatemesa musajja mufumbo nyina omukyala so njawo kutegeeza tuli ku Makindi House wano tubeeraga ku Makindi House. Bayina enkoko eya supu, bayina ekigere, bayina akawunga nga kaliko ennyama y'embuzi ensiike, bayina sauna, bayina massage. Jangu olwokutaana abakazi baba bwereere okwota. So tubeera wano ku Makindi. Abakazi baba bwereere okuyingira mu sauna. Okuyingira mu sauna. Babagala. Okuyingira mu sauna. Katongole madde mu mugobi wano. Okuyingira mu sauna abakazi baba bwereere every Friday. Tubeera wano ku Makindi House. Njawo kutegeeza olunaku lwaleero twabadde mu comment awo omukulu yadde asaba Hassan Nduga tumuleese. Oba yadde mu kyalo oba yadde mu ki. Yagambye mbu kazibe kapa ebigawo byalina nakyo tumuleeta Hassan Nduga. Ne twabula ku bumbi ani asinga obugezi. Kati yayogedde bubi. Omuntu wakusinga akako omwaka aba akusinga okutegeera. Omuntu akola ki? Omuntu akusinga emyaka. Wadde obukadde magezi nga ne mu buto wagayina kuba n'abasiru bakaddiwa. Ebigero lw'Abaganda. Naye omuntu akusinga emyaka aba akusinga okutegeera. Atoyinza kwongerageranya ku kapa musajja mukulu. Tomusinga mukulu gwe? Sigambye nti nange ndi mukulu naye mugambye muntu mukulu. Aba akusinga okutegeera. Aba ansingako okutegeera. Kiringa kati kankulage. Akusinga kutegeera akusinga kumanya. Byonna bisoboka kuba nze siri Katonda. Nyinza omusinga okumanya nansinga okutegeera. Ayinza okuba nsinga okutegeera nga musinga okumanya. Ebibiri alina kyakusingako. Ate akusingako n'omwaka. Simanyi naye laba ebyo anteeka okugunsinga. Alinga mwembe kolowooza. Naye era akuze bulungi. Atuuse mukono. Akuze bulungi. Atuuse mukono. Bw'oba olaba emukono atuuse. Gwe naye ani yasooka mu ndongo? Bwe tudda mu by'endongo kazibwe mukulu ku ndongo. Simanyi mu myaka simanyi kuba siri kitaawe. Naye mu by'endongo. Mu by'endongo. Nagenda yali ne omizi. Abaana beeka. Abaana beeka nga Mamuli Katumba ye manager. Nenva erya newaffe entokota kooki. Wajjajjange ebbaale. Ntunze ennaanansi twazisubulanga ekooki ne tuzitunda erya ntonde. Kati nazitunda nenfuna emitwalo 7 ng'ekigendererwa kyakusaba omizi nyingire ntandike okuyimba. Olwo najja ekibi nti kapo nali siina bwe mutuukako. Labanga maloji nga beebase naye omwana yantwala wa Mamuli Katumba. Netumukonkona. N'avaayo awo kasebo omwana ono ayagala kuyimba. Alyoka oba nali munyiizizza ndabika. Naye abatole bongere siyalira ndaba bali bubi. Alyoka agamba si buli mbwe najja nti anaaba muyimbi. Koma nnyoko. Mamuli Katumba yagamba atya? Naye baali bamunyiizizza. Omuntu gw'otaavumye. Gw'otaayombye naye. Oba si ekyo muloogi nga mwalimu omukazi gwe bali nga yali amunyiizizza kuba namusaa muluumu. Yantonda awo. Olwo nno nvudde wasenga mugamba ngenze mu homies. N'alyoka avaayo si ye muwanvu. Naga si buli mbwa tenajja. Koma nnyoko si buli mbwa enajja nti anaaba muyimbi. Kale kitaga ekigambo kino kuba namutumansi yanga yakimugamba. Kiteeka kyamukwata naye kati kapo baalimu. Kireza nze mu music kapo bansooka. Be basajja be nali neegomba. Be basajja be nali mpulira n'enkuba ku nnyimba zaabwe nga zetukwata. Sebo mwambale abakyala mwambalenga ku mmini. Olwagumulasi. Olwakabande lwa beeping. Beeping zimazeemu n'amaanyi. Kampo we kanyige kulya leedi nze nkite. Basajja baakikuba. Kyova olaba nze bwe mba nnyimba mbagamba nze ne bwe mba kati muga nti Nduga kwali.
segeraageranya kubali kapota bankuna luyimba toyimba kapo ate zayimba zizo ngoyinza okulaba bankuna luyimba ng'olwegomba kapo yakubye emundu tugiteeke n'omuzimu najja kuba simanye ekiweŋŋemeku kati tuteekewo ekiweŋŋemeku tuteekewo nti kula omugugu tuteekewo kati ate omugugu gujje mu leve ezo waliwo kapo yakuba ekituufu naye toddira ate ekiweŋŋemeku mundu ekize kugombera nogaa nti kula omugugu ziye ennyimba zaali nzibu nnyo ebintu bizibu nti kula omugugu waliwo kye bayita mega hit ne wabaawo okuyimba oluyimba ne lumanyika kati ezange ennyingi ansi zemanyi ng'ezaagala naye nga tisi hit kati ebiweŋŋemeku bino mundu tozigeraageranya ate ku bintu bizibu kwegaziri zajja ne ziwamba zatujjirira ngeri ya Kyagulanyi kutufuukira kizibu nolabako post wali ogenda kwesimbawo byaggwa akalulu ka 226 225 ojjawa ewaffe buwana nti Bukumansimbi South yogenda si wali kayemba solo ate kati kayemba taata wange nti bw'abeera yemba ndya kuye nedda ssebo naawe kayemba mukulembeze afuzeeko kyafuze oli wankyukakyuka okujja omunankyukakyuka munno ate mu tteeka lya nuupu mulimu okulemerayo babongere gundi endala mwagala bebakaayira mu bireete tebasobola kubirya leeta kati tugenda kutandika enkyukakyuka tujagala naye nze sinnawulirako nuupu ng'egamba nti abaye mulemereeyo mukaddiwe enoonya bakozi mufiire ku bukulembeze teri mukufiira ku bukulembeze kayemba ogenda kuba omukoze bubi mukwano gwange era naye kyennyini bw'atampaamu ajja kuba nkoze bubi naye ng'oli siriasi ogenda kujja abuuze konkoma amayuga kati wadde olowooza ebitabo birina ate nandize nabyo wana ebokisi eri waka ogenda kubanga nsereka yabituleetera nduga watuula mukaaga andi kati ekibi tigwe toli registra ate ombuuza ebitabo nigambira kati ayinza okutegeera yayinza okuŋaba kati onyiize oba tonyiize nagwembeera basebo nyo kati tutandise puroguramu butongole naye nebaza bajjajja bankuma nesibba naye wali obba sabba kuba taata wange yali muzibu babeerangamu nga mikwano gyange naye nga taata simulaga nti mbalimu kati nga taata bondya yali mukubi wa bikonde yankuza taata we yali abba awuliriza taata wange yankuza anzalira ddala yali soja maje taatawo maje kyokka ate yankuza yali mukubi wa bikonde taatawo omuto era wano teri muyimbi yali ayimbiddeko kireka muwaitukke nga tamanyi kitange abaana nawulyako mbu wali bondya justin nenze mbyejjamu olw'okuba nti bwe nafuna nalina ekifuba nga kinene kali bwe ntandika oyimba batandika okungoba ku stage genda mu bulooka nga mikono giri eno nentandika okusala kyova ali oyagala nnyo okulwanalwana nakati njagala tonkuba ng'ontankudde omanyize nyina ebintu bibiri nze sigulira namagwa etyobu gonkuba oluyi nkuwa ŋŋumi so sikyusa tamadde ate n'abawagizi obakuba baba batumanyidde omanyi omuwagizi muzibu bw'okola erinnya aba akusuubira okuba mbu totegeera ye yategeera era oba oyimba n'agamba tujja bakuba kubanga kazibwe kapo sinnamulaba n'omubuuza baatugamba kuyimba mulundi gumu oba nze nsoosowo oli ajje kale ekimukubya nze sikuba bambuuza bantu naye nkuba akasusa ejjinja kuba teri atunda liiso nze woyimira mu audience n'okasuka ejjinja nga nva ku stage yankwenonera nkugunjula abalala balabire ku tonakufunayo mukubi yogendeko ejjinja ate omuto gyamanyi enkuba gyetonya mukama yakuyamba olina manaja wo mu batya yasooka adduka kyova olaba n'abankuuma nabo bantya babawunsa ono ndaba ng'omusirikale namutidde dda jasiti bwe babeera aba bayinamu naye tebeeraga naye ngaekituufu teri musajja yatrainingako ebikonde manyi endongo nkiyigira mwaka kitandika okuyimba nabeera nnyo ekirekaawo kati taata gyafa 2 yankuza edi kati bwafa nze kireka yantama okuva olwo nga mpula bintamye
Nenzikirirako eyo Masaka okulaba jjajja wange nali sigenako Serinnya manye Serinnya awo ajjajja Ferubwama Serinnya Buyoga kati nali sigenangayo nenga ngendeyo mbalabe naye olunaku lwentuukayo nafunamu ekyenjawulo nafunamu ekyenjawulo temumalaawo bino mulyeko ebisita ebiwoomerera kakati nali nebase ekiro nenfuna ekirooto ng'omusajja atudde nange nga bwe tutudde naye nga aŋŋamba oyala kuyimba nkuwa oluyimba konze ye mu kirooto ya nanyimbira verse namba ne chorus kati bwabula bwati n'ava wendi nempawamuka omusibe gunnuma ngenda ogenda ofuka nagenda mbiyimba ku mutima nga kwebiri nenkomawo nenkwata ekitabo nempandika ebigambo ebyo kati ate laba wenfuna ekyamagero kumakya mba nnambula akatawuni akake Serinnya waliwo omusajja bamuyitaddewo kati ye chairman Bukomansimbi South chairman w'amagombolo kati dewa nku black waliwo Jamada Busula ye mugagga nnyo ng'alina bandi kati baba bali muli haso kumbe nze eyazze jjo nnambula ebiki ekyalo kyenva mbalumba ne mbaganjala kuyimba ng'omukalukalu bw'abeera ng'oli baluli mu kitabo nga biri nabiwandiise era biri mu kitabo ne baŋŋamba ogera tuwa emitwalo 2 ne mbagamba mujja kunjala nsitula ebyuma nga bwe muzisalako ate nazisasula nakati wasooka na luyimba ki oluyimba sirufulumyanga oluyimba lunasookerako baluyita omubi akira ebbanga tolurikodinganga we luli awo naye pasita Igalo yali agala osooka okulikodinga naye neŋŋenda musuulako ebintu ebizibu luwamba kati ova otya e Masaka okujja okukwatagana ne pasita Igalo nali nkoze ebbanga omanye endongo eno abantu bwe batulaba balowooza otandise leero nange nali manyi wakatandika ffe twatoba era abayimbi abamu tebamanyi kye bayita kutoba mu ndongo nsitula ebyuma nsibye ebikaali nzidrive nzikubye ebyuma ng'obisula mu gurupu ki gurupu ez'enjawulo ze nabeerangamu kubanga omuntu nze okufuuka sita ntambuddeko mu JB production ya Jamada eyo ntambuddeko Cranes Band yali ya Isaac Mugagga Kyotera yafa nentambulako ewalugejja mu Nnyendo musajja oyo yalina bandi eya Nalulege Twida nenzija nembere wa Segawa nava wa Segawa okujja Wayiga Segawa Vincent ya Siramu Kalule ye manager we wa Segawa mara yubanga ndowooza emyaka gyalinga 2 towangala wantu senga waba tewali makulu senga nawangala ye Wayiga nandituuseeyo abawangalayo balina amanya kati awo wonna ng'ojja tolina luyimba wabeeranga mu bidongaawo najja bwe nayingire wa JB nali mugezi nga bwe nkulaba okuba gita nga waakiri nkwoleza engoye nonjigiriza okuba era nze nkuba solo gita kuba beesi kuba jazz ezo keyboard tesobola kufiirwa sho nga wendi wadde siri kafulu naye ate mu bufuzi tena kivuga kyotamanyi sirina kati najja mbiyiga nga nenyimba bwe nziyiya era nagenda okujja Wayiga ng'omugugu naguyiyiza wa Segawa waguyina naye nga si mu recording bano abaga mu Pasayiga omugezi Pasayiga yayiye omugugu baali balimba omanyi abantu balinga olaba usigalo osobola okumujja mu kyalo n'omuleeta ewuwo n'asiiba mu kikomera n'amalamu emyaka 3 nga tagendangako mu kibanda wadde mu bbaala naye bwadde ewaabwe olw'okuba ayagala ebitiibwa abanyumiza firimu ya Jingo gye bamunyumiza n'abanyumiza wabadde mu Serena naye nga tamanyi naweeri ayagala bitiibwa ku kyalo kati be bantu abadde banyumya kuyiga yayiyanga ennyimba abayimbi yabayiyizanga kubanga bayogeranga bye balowooza so si ffe bye tumanyi kati yiga mukwatagana muti kati nali lugejja ekibiina kye kifa kyagwa ekya Nalule Nalule oyo yankola ekintu twagenda ku bizinga eyo bayitayo ku buyinja nkose kati Nalule nali situdde ebyuma ewiiki nga tampa ssente kolo tufuna ku bantu ku buyinja awo ne mugamba mumpeeyo wakiri 10,000 ndyeko nga maze otika ebyuma mu lyato ate nga nabimbitika nzekka mukwano mulagiro okasipati kakati Nalule n'agamba se tulina sente oba tobitikka bireke ne mugamba ngenda kukoma wano n'agamba oba osigala kati ze nayinalo nga sinaada lwaga naye ne bagamba musimbule nensigala ku kizinga kati kumbe ekiro we naadde ennyimba nayogera amannya taata wange gye nsibuka mu luyimba kati omusajja najja n'agamba nawulidde wano omuyimbi gwe bayita Ndugga mugenze ne mugaa yenze naye nga gwe Ndugga gundi omumanyi ng'alanya bakitange bajjajjange ne mugamba mbamanyi n'agaa nze Sempala kitaawo
amaka gali mu nnyendo eno gye nkolera ng'alina amaato 10 nampa eryato n'amafuta ebidomola ebinanga abakuzi ewaka nampa ne ssente emitwalo 10 yali ayagala 1000. nalule namuyitako mu lyato nga bagenda nange ntemmanga loodi bwe ntuuka mu nnyendo nensiraanira awo bayitawo Kyalusowe nembeerawoko nga mbala kudda Kampala ti waliwo omusajja bamuyita Mukuye yali akuba beesi nakati mwali akuze Mukuye baamuyita mu Revival Sekidda amukubira njagala omukubi wa beesi mu Revival Mukuye atalina wadde olwaga kati nga nze nnina engatto yange nagigula emitwalo ena ng'enyirira bweti yali mpya nagigula ku bizinga nenjitunda omutwalo nenkwatako 5 nenziwa Mukuye nange 5 nga zibaleetera okuva mu nnyendo paka Nateete netujja ewa Sekidde n'agamba nayise omu ate muli babiri koonoono yampakidde naye muyimbi tugenda ewayiga yiga yasooka kunzalawa nangoba n'agamba nayise omu bw'ate ono mujjeewa naye olw'okuba nalina empaka yangobanga mu ddiiro nga ntula ku sheedi bwangoba mu kyaki nga mbeera ku mulyango gwayo paka bwe natuuka eseera nendaliko situla ebyuma mu Revival okusiba ekikaali ne banjagala olw'oli mu bayimbi ki yali mu abayimbi Mugwanya yansangayo Pedro Matovu yansangayo wadde bansooka okkuba ennyimba zimu naye n'oyo gundi yansangayo Madiini Hajati Mbibuuza ne mwalimu abayimbi bakadonkamu bangi besimanyi nga mulimu bano onaakuba ennange wa Lutalo Superdeewo yeyitanga Super Smart nga mwalimu abayimbi ab'enjawulo nabbi omukazi nga yalimu nga Sita n'abakadonkamu Baseŋŋendo baani kati nze netandika okusitula ebintu ebyo era nalwawo nga tebampa fooni kyalolanga bbanga ki kyatwala ebbanga nga nsitula ebyuma myaka nga 2 nga tebampa fooni naye nali musizi wa Tutex kati nempuliriza nnyo enjiri nali muyawe mpuliriza abantu pasita neyanza pasita najja ndi bubi kati nze kyenva nkola oluyimba mu tuni y'akafeero gye bayita edduma ly'embaga nenkola oluyimba singa siiga nandibadde nange mufu mundaba nnyirira naye nali sifaananika kati nendumala era saafuna mukisa guluyimba kati yiga yalina kye bayita Big Day Sunday Semba mu mwezi kati ajja ategeka olunaku olwo nabya mpita ku makya ngamba nsigaako enjala sina gagenda mu ttawuni wasitulanga ebyuma nga wosiga n'enjala nga tebansasula eri bakuwa 10,000 olunaku lulamba kale ate olina gyopangisa olina okwambala kulya kati nga nze mmala okukola ebintu ebyo neŋŋenda ntambuza Tutex nenfunayo 3 ngeramba ne ssente mu kikaali omwo kakati nabbi bwe mba musiiga enjala mugamba naye lwaki toŋŋambira ku mupasito oyo nampayo omukisa nenyimbamu nagamba omanyi okuyimba ng'ekituufu ndudde mu Revival naye nga naye ambuuza essaawa eyo omanyi okuyimba bayita kulaba nkonti oyimba kati yakibuuza mu bubi abankuba enkokola baali mu gurupu nga ne jazz nkuba bo ne bayimba naye nga nze tebampa mukisa naye nga ate abali bonna nali mbasinga okuyimba ekitegedde bulungi kati nabbi n'agamba kale ngenda kwogera naye namugamba Friday ku Sunday pasita n'alangirira ku saavisi esooka nze nno nga seetegese nnyambadde byange pasita n'alanga nina wano abayimbi bange leero mulumanyi tuba n'abayimbi waliwo ekisajja ekipya kyazze ngenda kibawa kibayimbire bwe mukyagala mukyagale kitegeeza nabbi yamugamba bwe mutamwagala mumugobe kakati Sunday etuuka abo baddewo bayimbye baani bayimbye bonna yiga n'agamba ndugga jangu nenzija naŋŋamba oyimba otya ne mbagamba mukwate essi kati nakyewunya okulula nti manyiki ne mbagamba mumpe gita ne bampa kyenva nkubamu ku dduma ly'embaga nagamba omanyi nendo bulijjo lwaki tebakukkiriza kuyimba nanyiigamu awo nagaa kati bakukubire najja n'agyekubira yennyini bwe yamala oterera naddayo n'atula nagayimba kati nengenda mukola ekintu kafeera alina ekintu kyeyakolanga omanyi ye muyimbi wange nze yawuunanga alina ebintu byawuuna mu nnyimba kati nze nali sinatandika gita olwavuga neŋŋamba kati abantu ne bakuba enduulu kati bannamanyani ajja nenyingira stage vaasi emu ogenda okuggwanga ku stage nyina emitwalo 8 enfuuwe naye nga baziteekaawo abaali zaali za kyaki baali buli muyimbi bamufuwanga eze n'azitya bamuwanga ezize n'ovaawo ne bazikuwa kati bazireeta
yiga akyamukaga olina olulala kati nkuba luli lwe naloota omubyakira ebbanga anti kyaki yali enzisa ssente awo kuba twagenda okubala nze ikale malika walayi yazibala ne babala ssente nga ziri miliyoni 3 n'emitwalo 8 ssente ezo bwe bazibala yiga aŋŋamba walivaayo omukyala yali we Sudan nga muwala mulungi nnyo nga omanye ebiwala ebito kyagamba njagala omuvubuka oyo muyamba ku music ampa essimu ye kati nze obwongo bwanzirukira mange nga bwe ngaba essimu yiga ajja kulaba nga akyamukidde ku muwala nembuuza kati omuwala abeera mu kansolingi asiyiga ya musumba watya nga mukazi we kyenva ŋŋamba buli anjagalako ebya music kubira pasita nsina ssimu naye bw'oba onjagala nga nze ojja kunsanga nga wano kituufu we twafuluma nabbi yagamba musajja gwe obuusi oli mugezi kati mukyaki awo nga bamaze okubala ssente bazindeetera ne mbakola ekintu nenzisitula nengenda nzikuba ku mmeeza yiga waatudde ne nabbi mugaba pasita ezo zakumpromotinga n'agamba zizo zitwale nja kupromotinga ne mugaba tedda tandikira ku ezo naye nga nze azigabayo mangi bw'ennyumba tugenda mu lyaso ya